ngendo tuko ndabamu abasirikale ab'enjawulo mwali mu NRA mwali mu NRF mwali mu FUNA mwali mu FEDEM mwali mu nga ndaba mulimu ebibinja byanjawulo train we yave Kasese yasibira Kamwenge yatuuka wokiro tugenda okuvaamu bwetuti mundu zitwetolodde emundu zibetolodde ayeye kachini engama nti kiki ekigenda mu maaso tukoze ekyati motoka nga za parkinze ddaawo tuzirinnye ziringa ndooza mayiro 10 evuye Kamwenge tugenda Kibulala mu prison obudde bwali obudde bugenda okukyenca ku makya nga ndaba ebigambo we tuli mu prison ngamba nti bulijjo tuli basibe baana baffe Ekibulala awo nze kino kankogere nga sikwekekerere twali twakajja tutuukewo baleeta sanduuke ku coffinizi zali sikani yezo body box zali nga UCTU ezo biri ne bazireba ne tubuuza coffinizi baleese zino zigenda mu baki era omwana nze mbagamba balina abaana baabwe nga bali mu UFM ne FEDEM nga bayingira olutalo tebaddanga mukola bikako bali Kibulala mission yaffe yali yaki yakubba mundu kumpomaawo nze era omulimu gwe njo okugamba gwe nakola ennyo kukulwanirira okutuusa gavumenti eno mu buyinza kwali kubba mundu kubanga zo twazibba ngenda kunyumiza ekintu okulaga nti ddala ffe twali bato abali eyo abampuliriza abatulaba wabaawo omusirikale wa UFM owa FUNA UNRA FEDEM abali Fort Portal mu 86 mwe mujjo kakasa ebigambo byange bino bakadogo wingi gye twaliko wali akayanja kali mu barracks ye muhoti kaliranye olusozi naye nga bakasibako sengenge bwe bati walingayo obuwanga bw'abantu nkulayirira mu Katonda twabuzanyisanga ku myaka gye twaliko era buli wembeera ano nzijukire sorry zijukira ekintu ekyo mwami Kisubi kyali kibi nnyo Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school. Akadde kano ndaba nanekedde dda ndina omulwanyi eyazirwanako Sergeant Kivumbi ABDUL ngambe retired. Aha, yes gwe tuli naye wano gwe tugenda okubanga tuwayamu naye olunaku olwaleero. Omanyi ndeese bangi twogedde na bangi wano nga bangi embeera yakwemulugunya. Sergeant Kivumbi yagambye nti naffe gye tuli abali successful era ndine successful Kadogo ndine successful yazirwanako olunaku olwaleero. Emboozi giwulire njagala kubuuzaako ate ombulise ne kuba na Uganda abatulaba. Nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusaba mwami Kisubi. Weewaawo. Nina omukisa mulungi nnyo okubeera nga nange kyaziddwa ku programu eno okubeera nga njogera ku kibe twajjanga tuyitamu mu lutalo lwaffe olwa 1981 paka 86. Yesebo
mbuuliza ku bannayuganda. Bannayuganda abali eyo abatulaba era abatuwuliriza mbalamusizza nnyo. Amannya gange nze RAV SGT.KIVUMBI ABDUL KADOGO. Amanyo genze nogamba RAV naye namba tetugiwulidde. RAV 19927 SGT.KIVUMBI ABDUL. Okay. Yesebo. Nsanyusa okulaba. Kale mukama wange. Nze kasitoli ayogera RA n'ayogera ennamba ye. Manya nti ddala yali mulwanyi. Gwe olutalo luno oluleeta gavumenti eno mu bukulembeze lukusanga wa? Lukusanga olina emyaka emeka? Oluyingira otya? Era ki ekikuleetera okugamba nti nange kanjoyininge? Sebo nze nzaalibwa ku kibuga kuno. Mairo munyimpi nnyo zaalibwa bweyogerere. Mukira municipality teni mu kibuga era nze ntera kweyita ndi Kalooli. Okay. Kwenzaalidwa kwensomedde kwebanvukoze eki ebbanga lyonna. Okay. Nze ngenda okwegatta ku maje gano nageegattako mu ngeri gye saategeera. Wabula nyinza okugamba nti nayogerezebwa olw'embeera eyaliwo. Engeri gye twazaalibwawo twalina barracks yali etuliraanye Kireka wali. Ate nga nsomera ku Kireka Yumeeya. Naye nga tutambuzanga bigere. Okuva Bweyogerere okugenda wali era y'embeera eyo yaliwo mu biseera ebyo. Naye waliwo awowola barawundi about ya Namboole Northern Bypass. Twayitangawo Mwankolokolo. Mwankolokolo. Ekigambo kifaawo ekyo. Ekigambo ekyo sijja kulimba bulungi gwaje kyava. Mwankolokolo. Nga Luserengeto ove Bweyogerere bwoti n'okuva Ekireka nga waliwo ekikaawo ng'eno eri ekibira waliwo naki n'enkima. Naye nga buli we tubeera tuyitaawo tuye tudduka owulira kubanga wabeeranga road blocker ng'eri wano ku sports view ennyini woogiraba wabeerangawo road blocker. Twayitanga awo tugenda okusoma ku ssomero awo naye ng'olaba abantu bajje mu basi babasimbiza layini kyayi kwa mukono bikife nga tuli baana bato tetufa tuyita nange embeera gye bawayisa musirikale nga bakambwe ennyo ne tugenda n'okudda. Kati ndooza omwaka ogwo gwenyinza okugamba yali 83 82. Naye wabeerangawo operation ezaabeerangawo nga Mwankolokolo nga basula bakuba amasasi nga gavuga neffe nga tuli baana batufe nga tetutwala kikulu nga nebino ebyobuyeekera ffe tetubiwulira tetubimanyi. So abasirikale abo be mwalabanga baali ba gavumenti ate nga bava mu barracks ekinawattakaawo. Waalingawo omukulembeze waawo baamuyitanga Oto. Sijjukira ddala kiri yaliko naye yali w'amaanyi nnyo. Kati ebiseera ebyo nga nsoma Ekireka awo naye nanga mukwano gwange yalinga muwala. Naye nga ssaawa weetuuka eya lunch time yantwalanga ng'alina muganzi we mu barracks Ekireka awo nga tugenda tulyangayo ki. Mukwano gwo ng'ayenkana atyo. Yali muwala atujjukira abawala. Naye ze abasoma. Gwe wali osoma kyakumeka? Nali kati mwaka gwe nja okugambiramu gwali mwaka gwa 80 nalina emyaka 10 12. N'ate omuwala oli abise bala biseera ebyo balinga bakulu kuba nze namulanga yalinga mukulu ng'alina n'amabeere gakoze eki gayiseemu. Kati nga tugenda nga nze saamanyanga nti oba muganzi waba kinaye nze kale nabirowoozaako nti oba boyfriend girlfriend nga tugenda nga mu barracks eyo mumukyalira nga tulyangayo ekyemisana zera nga nina access nga tumala nga tuddayo ku ssomero. Naye waliwo omwami omu yali ku kyalo ku Bweyogerere okwo yali musirikale wa Amini. Nze nali simanyi nti yali musirikale wa Amini ate yali komando. Tibatandika okwogereza owulira nga mukwano gwange ngenda ngeewe ne tunyumyamu. Naŋŋamba nti naye omanyi olaba ebintu ebibeerawo n'abasirikale b'Obote abo batuyisa bubi bajja ne bakuba abantu ne babba ne bakola ki ate nga tukola ki tubiraba. Naŋŋamba naye twagala balwanyisa.
sirikale wa Amini yaŋŋamba kunze ko balwanyisa ngeri ki twagala balwanyisa kubeera nga tukola ki nga tubajjako yo already yali mu buyeekera ninze ng'ekigambo buyeekera sikikola ki sikimanyi kati nga mbeera eweeyo nga ndaba emmundu nenze emmundu saagitwalanga ki nga kikulu nanga nti leeta nsitulemu nga nsitulamu nga tubeerawo tunyumya mboozi zaffe yatandika okunjogereza nangamba ninawe njagalanga ogenda olaba abasirikale w'ekireka eyo bakola ki biki bye babeerangako munda eyo nemugaa nti nina ne mukwano gwange eri tuyingirayo ne tubiraba ne mundu nziraba tukola ki kakati bwetomanyi ntandika okukola obwambega bwe sikola ki bwotamanyi bwe simanyi nkitegeera nze olwavangayo nga ambuuza awo ku mulyango awo wafaanana watya muga nti awo mulyango waliwo emmundu zino ndabawo wano babeerawo bwe bati waliwo buki nze mubuulira mawulire nga mpangayo 10 kindya ku ssomero embeera eyo egenda etandika okugenderera bwetyo nga lumu ngamba njagala tubeeko wenkola ki wenkutwala naye bakadde bange omu kale yavaawo omulala waali naye nga tebabimanyi olala ntwala esayidi z'emukono eyo nakkiriza akutwaleko nakkiriza ne tutambula twala eyo ngenda okulaba twala ekivo nze nsibimanyi tutuula mu buyumbayumba eyo sangayo abasajja banyumya emboozi abeekala bababuulira ti omwana ono akola bwati ne bwati naye mutume buti natuleetera amawulire bampangayo ku kasente nga nti nze nga neyaza ngenda okulanga bongeranga bantuma genda nga bantuma genda otulabira ekifo kino bwekiti ne bwekiti kino bwekiti ne bwekiti wali watya olaba waliwo n'akakuba kusobola okuyingira oli kaana kato ndi myaka 10 12 nze kisasi yali eyingira nga mu balakisi nali njikola ki nali njirina ngera ngenda nze nga nkomya amawulire nga ngakola ki mweyo balakisi eyo oba ogimanyi oba kakati mwe muli gundi bana mulimu polisi soma ya anti corruption oba ya ye kinawataka ye kireke kati olwagira nembaga nti naye ebintu bye muntu mabino tebindeetera obuzibu lwanga nti tebirina buzibu lwakuba nti ffe tulina bye tuba tukola ki twagala kulwanyisa basajja b'obuta abo babi batandika okumbulira straight awo ntandikira omugana nemuga nti naye kati mumanyi nange muntwale kati olinga nga nti nedda omwami oyo sigenda mwogera mannya ge yanziza mu nnyumba ye atandika okunsomesa amagye kati ambulira opini nti ffe tuli bayeekera tulwanyisaani obote twagenda mu nnyumba ye yatandika okunsomesa amagye n'atandika okunsomesa emmundu watandika obinyumiza ebyo nenga nti ono yali ow'Amini yali ow'Amini ekomando oyo muga nti ninayo ne mukwano gwange ayinza okwagala ekintu kino ngenda ndiramu ku boyi wange muga nti waliwo kino bwekitibwe nga nti tugenda ate yali ansingako ku bukulu ngajja yatugatta aba babiri yatusomesa kye bayita amagye abasomeseza wakaawe tusomeseza wakaawe n'atandika okulusomesa emmundu mundu bagikola bwe bati n'agisumulula n'agikola bwati n'agizaawo nemuga nti naye bino ebintu tunaafunamu oba tetuufunemu nga temufaayo mujja kubeera bulungi ng'olutalo lukoze eki nga tuwangudde tandika okusemerwa nga ne yatubuulira ekyanaga temubaako gwa mugambe yadde maamawo yadde taatawo ng'olwo mukyagenda ku ssomero ne ku ssomero tugenda akaseera we kayitawo mwezi ndowooza gwali oba nga gwa 8 mugamba nti naye batandise okunneekengereka ti mbeera nnyo naawe ate bo baali bamumanyi ti lwaki mbeera nnyo naawe ne mugaa kati yessaawa nveewawaki awaka n'olina nga nti tukole ki tuveewo ku myaka egyo gy'oli yali wa myaka 10 n'egi nze lwa myaka 10 n'egi 12 atuyingiriza obwambega tuleekinze balakisi yegundi awo ye Kinnawataka
olwo amaze tuyigirize mundu amaze tukola kimu yansomesa omusomo gwe sigenda kwerabira baguyita field craft ebiche byati field craft wenchiza mu Luswahili ujanja ya polini era nze mbasi bitegedde era oba tokitegedde obukujju bw'omu nsiko awo ngutegedde yaha bukujju yansomesa nze nali mugezi ate nga ntegeera oluzungu yatusomesa introduction natusomesa wamala otusomesa introduction natusomesa personal camouflage and concealment alimentary observation owulira ebintu ebyo twamala bikwate neeyisa gye tulina okweyisaamu mu nsiko tugenda kubeera bwetuti atusitula olwo atujje bweyogerere olwo tusazeewo muve mu family zizaffe tujoyininge nga ne mundu eno mpulira njagala nnyo oyizo ogikuba omanyi ogipangulula n'ogizaawo entendeka gye yatutendekamu ya kikomando yali yakutta kutuga naga nete mve nanga liye yaliko omukulu wange ye nanga nti gwe ngeri gy'oli mutono yajja okubeera omukulu atutwala mu kitundu ky'emukono eyo tuuka emukono awo ewantoni waliwo awaddako mu kigombya waliwo ekikuba ekigenda atwala eyo bayitayo namuyenje kati yo gye tusanga abantu abalala olwo tugendedde ddala mu nsiko oye ne mugaa nti tunaamalako eno naŋŋamba nti tofaayo ate bano tebaliiwo naye nga waliyo obuyumbayumba bwetusanzeeyo twongedde okutendekebwa mu mbeera eyo naye omukama wange oyo natambulanga naye nyera nga tutambula naye nga alina mission gyayagala tukola ki okututeekako bwe tugira ne tuvaayo waliwo obuyumba bwe twabeerangamu emukono awo kati atugamba ngenda kubawa omuwala obunafu bw'omusirikale yenna basirikale baagala nnyo abakazi waliwo omuwala gwe batwa bamuyitanga Christine yali muwala mulungi Christine we twatambulanga naye olwaba muwaddekola ki genda basirikale bamukwane tutuukirize mission zaffe nze yekiraja nga yatusomesa night attack ekiro ekyokulumba okw'ekirooto kakati abasirikale mu mukono omwo okwata ku mukono ku mpooma satellite okwo owulira baagala nnyo abakazi bwe baatulabanga ffe twafuukanga bako batuyita oyo mwannyinaffe mutukwanire tutandika omwana olaba bwe tuyingira ku mpooma satellite mwaka gw'ekinaana awo gugenderera ku satellite awo waliwo road blocker yali nzibu nnyo sirikale batandika okukwana mission yaffe yali yaki yakubba mundu kumpooma awo nze era omulimu gwe nja okugamba gwe nakola ennyo okukulwanirira okutuusa gavumenti eno mu buyinza kwali kubba mundu kubanga zo twazibba musirikale bakwana tumukwanira bakwana tumukwanira omuwala ayogereza naye akola ki tutambula batuukanga okgenda mu mbeera zaabwe ez'ekikulu nze ne munnange ono mission nga twagituukiriza dda gye tulina okukola kumutuga kumutta kutwala muntu kyaffe bukyali ffe era kye twakola emukono awo okuliraana mpooma awo kwali kutuga kutwala muntu basanga bali mu kikolwa kubanga nzijukira aliwo n'akayumba akamuwe yamutwala ng'ani mu kitanda wansi yeterezeza bakoze ebyabwe emundu awummuzaawa amundu wabbali sijja kulimba kwolwo linasooka okulaba omuntu afa atya gwe wamwetira ku myaka 12 n'onyiga omusirikale wa gavumenti mwami Kisubi nze nkutunuulira nkulaba wano gw'ogenda n'olaba nti gandi ki nze ffe emitima gyaffe gyafa dda tuzze buzzingulu oyo gwe nasookerako
myaka 12 etusombe muno ndikitwala tuva utwatinga okwaccess nga tuyingirira ddala mu satellite mundu satellite eyo nze ngimanyi okuva yonna gyetolola yonna naye ng'omulimu gwaffe kubba mundu naye njagala mbuuze oyingidde mu buyeekera omanya ani akutwala nali simanyi oba UFM oba NRA oba FEDEM wabula nze kimu tinyingidde mu buyeekera kwata mundu era kyesibuuziza nti gye babatwala teyaliyo akomandinga abakomandinga bali nono gwenkugambako yali ku command y'omu ku baali bakomandi wenkugambira nti yali komando wa mini naye olw'okuba nti twali bato teyagala tuyingiza mu mizemiro olw'okuba ffe yalinanga mission zayagala otukozesa ki otukozesanga olwo tulyaba yeyabetendekera nekiggwa nze mukwano gwange mukama amusaasire yafa n'omuwala oyo naye kati muki mugenzi naye okomanda gwenkwogerako yennyini nnyini naye muki mugenzi bwokyaliwo nze nkyaliwo kubanga yo mission nze yange naye kwalinga kusomba muntu naye ng'atutendese tuli balungi nnyo ate ffe nga tebatwekengeramu era yatwambazanga bulungi nnyo waliwo neziogogoso buyunifomu wetwambaza sigenda kwogera ssomero nga kabaaji kwekali nga twambala empale yange nyambala empale yange eyakati nyimbi nga wondabo mpita mwana waki wa ssomero n'oli omuyita wa ssomero ono nga mwannyinaffe naye ng'ekiri wano naye ng'ekiri muno ng'omutima gwakola ki gwayonooneka dda myaka 12 oyinza okuntuga 12 kutuga kiso ekiso ntwala oli eri omukulu yalengako kuba irwagendangako ekiso nga n'akaggwa kakola ki kaluma kuba twakolanga aba eyo mission ekoze eki ewedde gwe abakyala bano bakolera ddala mission nze abakazi bazibu nnyo era nali manyi bikola bukozi mu firimu nti mu reality wano nti tebiriyo abakazi bazibu nnyo bazanya mission minene nnyo kubera ffe gyatuukanga n'okutuuka ku bbaala ffe twabeeranga bbali kiro tutambula omukazi ye alonde ayogereza ye kasita yasuuzanga ffe nga tukola ki nga tulaba atwala ensolo ye ffe nga tukola ki nga tugoberera mpola mpola tumanya nti awakoza akazanywe kalina okukola ki okuggwera saagala kumensioninga nnyo kitundu kubanga birina saagala kukoza bantu owulira mission yawe ngaekola ki mission we yaggwera kati wensinga okufunira obuzibu ennyo baŋŋamba mpuumu olina okusulamu twagala kulumbawo naye nga bakweza night attack genda onoonye bupanya obukuba obuyingira obufuluma obutonotono nga ŋŋenda mbuziga manya nti kano kali wano nkalamba naye tuline munywanyi wange oli olwo omuwala takola ki taliiko mulina osulamu bezirina okusulamu abasirikale bafuze ngafe ate abako tulina okusulamu olwasooka nga tuvaamu nga tufuluma nga tugenda badde nga tugenda tubagamba ti wano ekifo bwe kiri omuyitira wano bwe wati ne bwe wati wano bwe wati wabeera bwe wati ne bwe wati wano bwe wati ne bwe wati wabeera bwe wati ne bwe wati gamba nti aha kwolwo baleeta section yali abantu ndowooza 11 maze n'okubabuulira awali emmundu wezikola ki ze tukola ki ze twetaaga olwaddayo nga tudda munda omwo nga tusirika ziba ziri ssaawa ndowooza 7 gwa kiro twalinanga password zaffe tugenda tubakoonako nti bano bali mutulo bakoze eki beebasi bayingidde naye baba akakwata bwe wati awaali emmundu waba omusirikale yawawamuka agenda okwamuka bwati gaye nkugambye nti gwe twali naye yali komando
awo wenyini sasu elyakola ki elyamulira naye emmundu zakola ki zafuluma batandika otwekengera bakadogo abakola ki ababeera munda obwana buli obubeera muli wetwamanya nti batutegedde mpoma twagifuluma bufulumi awo tetwakola awo tetwadda naye ng'emmundu zigenze emmundu nga zigenze tudda ku luguudo olw'Ewantoni okwata oluguudo olwo olugenda egundi ekatosi kati eri tuvudde tudda ku lw'ekatosi we tudda ku lw'ekatosi nefe mission yaffe kwolwo namanya n'okumanya nti batega batya bomu waliwo bubomu buno babuyitanga bu stick grenade mbuwulira sibumanyi naye mbuwulira obuwulira Land Rover yali eparking y'amagye baŋŋamba nti genda mpola mpola basirikade we yaliko 12 byo bazitanga kazinga ne mundu yaberanga ko bagitanga 12 otwala guruneti eyo ogisumulula n'ogenda wansi eri ebeera mu kagu kasika mu busisi bwote ng'ofuna woogiwagika bwoti ekiro ng'osibako oluwuzi ogenda ogisibako oluwuzi gw'olusika eri oluwuzi bwoti weshi pini ekola ki evaamu ekyaddamu nga yali kaki mwagirengereranga mu bbanga n'ebyo byonna byonna bye twali twagalawo ki twagalako mundu bw'ogikuba bwoti ate mundu naye teyonooneka bwonoonesi eyo 12 ye bagikuba naye mundu twagikola ki twagifuna olwo n'abasirikale bali batandika okumaguka bayingira badduke bakole ki bagende so eno gye badduse kugenda bali abasirikale baffe babeerangayo kunyama kubanza sijja kugamba nti ffe twagenda ebibinja ebyali awo nti ffe twalina front gye twakolanga ki gye twagendangako teyaliiyo so mwe mwazannyiraawo twazannyiraawo ze kyasembayo kati ebyo byonna byonna ng'olwo abeewaffe tebamanyiwa gye nnalaga tuyingidde mwaka gwa 85 mwaka gwa 85 olwo mpulira kati njagala nange emmundu etandika okukola ki ntandika okukwata emmundu ng'olina eyiyo nina eyange eyo nze nalina okugyenonyeza ne munywanyi wange tiŋŋamba tulumbe tudde ekireka tugende tubbe emmundu nga zaffe naye tuzibba mukama waffe tetukola ki tetuzimuwa noonya omuwala oli gwe twasomanga naye olwo nina kubba mundu ya muganzi we mufuna kula mugandi tugendeke wa mukwano gweri tamanyi nti nze nayonooneka dda nkiraba ampalwanga nti atujja kugenda tutambula nga tugenda olwo tuyingira tuukeeyo nga tunyumya tukola ki bafumba emmere nga tulya obala mundu mbala mundu era okubala emmundu yange ne uniform nagikola ki nagibala ng'olina ojambalira ddala nina okujambalira ddala mpa mu uniform nyambalemu ngamba kakati omubisirikale oli naye yanneesiga bbanga lyali anneerabidde noono nga noono amumanyi sambadde uniform sisitudde mundu leka nkwatemu bo badde eri bazanya emizannyo gyabwe zaali ssaawa ndowooza nga 12 n'ekitundu ezakawungeezi wenobula nayitawo buyisi tuli mu mwaka gwa 85 nkuba ekifaananyi awo omukulu okumaliriza emikolo tebaddamu kundabako era nemanya nti awo nzigaddewo kyesimanyi oba n'omuwala yawona mukama katonda yamanyi kubanga bayinza okuba bamunyigira kubanga saddamu mulabako awo tuyingidde biseera sijjukira lutwa biseera byewambira mu mwaka gw'85 ogwo ndowooza mwe gwali olwo emmundu egenda otandika okunyuma naye mbuuza olwana omanyi bakulembeze boolwanira mu kibinja kikyolimu era wangambye eddanga sikimanyi nze simanyi oba UFM oba FEDEM oba NRA
nga lwaki tobuuza mukama wo ku bwongo bwange ye wali obimanyi nali sibikola ki tobimanyi nali sibimanyi era nga nze sibirowooza nkitegeera gw'omanyi kimu tulwanyisaani tulwanyisa obote kati awo tutandise okusensera ebibira mu lunyira kubanga wentuuka kati wentandika okumanyira ti eno FM mwalimu ebibinja ebyali ekisisiita eyo mwalimu ebibinja byabita kati nga wowulira nti mu NRA mulimu Kabaleega mwalimu Mwanga mwalimu ani Munduli mwalimu abali egundi ngenda okulira gundi oyo abeera mu Panther gundi oyo wa mu Buffalo gundi oyo wa mu Rangers tindandika okubuuza yi Rangers biki nanga nti mukama waffe owa waggulu enyeeri ye Kayiira olwomanya olwomanya ti akulira ekibinja kino bakiyitaani bakiyita UFM ntandika okumanya nti ndi mu UFM nze sijja kugamba nti natandikira mu NRA tandika UFM ti katutamu olwo kati ntandise okwambala uniform ntandise n'okukwata emmundu banga naye omulimu egyo tubadde twagala otukolerenga mission zaffe zibadde zitukolera naye mission ezo enazikolera kuba emmundu ze nabba ku satellite nzijukira nabbako emmundu zaali 10 nezi zaali 12 ku gundi ku bano betwafudde twanyigiranga ku muwalo oli kwaliko emmundu 7 ndowooza zaali emmundu 10 naye nga buli wenzireeta nze simanya gye zikola ki gwe tokwata tofunako kati olwo nfunye eyange no wabba yiyo wekka nabba yange eka mukwano gw'oliye yali alina yali talina gw'olwo ofunye nze nfunye mugamba nti nze eno leero nange sigikweno yange ne uniform yange yino nkoze eki naye olwokuba naye mutanaga nti omwana ono ajja kutwonoona baginzijako ku lwampaka ne baŋŋaana ne uniform kikole ki gireete konze nti neŋŋola akati awo bantambuza bantwalako sayidi ze Namugongo olwo ntambula ne mukama wange oyo nagambye sijja kumwogera mannya tutuuka Namugongo eyo Namugongo eyo gye tusangira nduuza eŋŋama nti bano BNRA nze ni Museveni simumanyi owulira kati Namugongo awo waaliwo kyaligonza nga waliwo ekibinja bakiyita Mwanga ng'owulira wali yali mwagwe bakiyita Mwanga banga nti bano bayeekera baki ndowooza mukama wange oyo yali akolagana mu UFM eri ng'akolagana ne sayidi eno eyaani eya NRA naŋŋamba nti bano nabo tukola ki tukolagana tubeera nabo muga nti naŋŋa nti woba tosobodde kubeera eri ojjanga dookola ki mubeerako eno neŋŋamba nti kyawo tewali buzibu nabo nga banziza mu mission olwo omuwala olwo ate ye mulese mu kitundu ky'emikono negundi ono noono munnange omulala basigadde mu kitundu ky'emikono eyo kati tutandika okubeera omwo era banziza mu mission za kubega amaze babuulira byenkola byonna oze mu Namugongo nzize mu Namugongo era mission zange z'omu Namugongo omwo zaali zakubega olw'okusoma kwafa ebyokusoma byafa n'abakadde bange bennyini tebamanyi wa gyendi nze sijja kugamba nti obulamu bwange nti nze natuulako nnyo mu kibira ebbanga eddene nnyo ti ndi eyo mu nsiko simanyi kukola kikuba nze nalina engatto twambala tukola ki omanyi bintu bya gavumenti bino tuli mu kamera bintu by'amagye bino tebyogerwa nnyo kuyitawo genda wala nze mbaamu ebintu bye nneekola ki byenneerekera embeera yatambulaawo yatambula n'etambula tujja tuyingira mu mwaka gw'86 awo we nnamanyira okufa Namugongo omubuuse olwo Namugongo ate olwo muvuddemu olwo nzize mu mukono gana amagye ge bagamba nti GNRA gagenda okujja okuyingira mu mukono eyo nga ffe kye tukozeeyo basanga nga kikoze eki
kiwedde. Kyali kitya? Mundu yavuga twakuba abasirikale bode kubanga ndowooza eyo yali escape route y'abasirikale ba UNRA. Kituufu. Twakuba buli kiramu olwo ekibuga Kampala eno kyali kimaze okuzingibwako. Twakuba buli kiramu kyowulira. Nze ye bato yange gye nkugamba gye nalwana mu lutalo we namanyira nti wano waliwo okukola ki? Okufa. Waliwo okufa. Kati olwo ofunye mundu endala kuba eri mundu baginzijako n'ebyambalo babinzijako olwo nafuna emundu endala. Olwo emundu zaali zitandise okulabika nga nnyingi. Zaali zitandise okulabika nga nnyingi. Awo wali olutalo Kaasammeeme vaawo mpitewo. Baafa bangi. Nze ne betwaziiko okubanyi nze nkutwala n'enkulaga n'enkugamba simaawo. Waliwo abaziikibwawo. Genda waliwo abaliwo. Okujjako kati nga bazikiddwawo mu biseera bino engeri ensi gyegenze ekula. Kubanga kati buli wogenda otunula olaba bizimbe naye nga luli yali ki? Yali nsiko. Yes. Nze olutalo lwange olw'ekiyeekera bwe lutwe lwakola ki? Lwalwana nze contribution yange gye nnakolamu ennyo yali yakubba mmundu. Nga tukozesa omuwala nga katego akabeerangawo. Nze ntya abawala abo era neewuunya ne ŋŋamba nti bakolera ddala missions ezo nnyingi nnyo. Ate ono munnange gwe twalinga naye yali ansigako ku myaka yali mubi nnyo. Ngamba yali mulungi. Kaŋŋambe wakati omuteebi wa ggoolo tugamba mulungi. Yali mulungi. Ye yali muteebi mulungi nnyo. Era gy'akalimu yakakolera ddala super bulungi nnyo. Naye lwakuba nti abo bonna Mukama Katonda yabakola ki? Yabatwalako. So kati gwe walwanirawo tewavaawoko kweyongerako walala? Sijja kugamba nti nno nze mu kitundu ky'omukono omwo twabuuka mu mukono n'okwata ku luguudo lw'e Katoso olwo n'okwata ku Bugerere Road omwo okwetooloola ogende mu Nakifumu omwo okuyingira omwo gyomwe twasinganga okukola ki? Okubeera. Era sijja kugamba nti eyo walingayo fronti ezakwatagana tugende bato zino wali ezaffe zaalinga ataaka. Bugwikiriza ne mukola kye mukozeewo ne mutambula ne mubula. Gwikiriza ne mukola kye mukozeewo ne mutambula ne mukola ki? Ne mubula. Nze nga bwe nkugambye nti ku kuwamba awo mu 86 nza we nasinga okulabira omusaayi omuyitirivu omungi ennyo. Abaafa kuba bali abasajja nabo baali tebagenda mwakubanga bakola ki? Bakuba nga tuli ku kkubo erya Jinja Road Mbalala ogenda paka Lugazaawo. So gwe tolina kusomoozebwa kw'amaanyi gwe wasanga mu lutalo? Era sijja kugamba sina kusomoozebwa kw'amaanyi gwe nasanga mu lutalo. Afuta luvannyuma nnyo ng'okuwamba kuwedde eyo gy'emyaka gye gyagenda gyeyongera mu maaso ate we nayingirira mu lutalo lw'engulu. Kaakati be baatugamba nti basirikale ba Museveni bamaze okujja ng'ate ffe tuli ba UFM bamala okututuukako we tuli baatudisaaminga. Olwo muliwa mukono? Tuli mukono awo. Abasinga aba UFM era bwe bagamba byonna gye baali. Olwo batugenda nti ago ge magye ga Museveni. Ate ejjukira nze olwo ate nga vuddemu ennamugongo eno naddayo emukono. Owulira batudisaaminga. Ote mukama wange olwo katuyingiza ye simanyi na gyakola ki? Gyali. Mu kutudisaaminga mundu bazitugyeko. Tubuuza nti kaakati kiki ekiddeko? Olwo sibitegeera emyaka egyo njagala nkuyo emyaka gyange gyali mito. Sibitegeera. Tugenda okuddamu okusiba nga tuli mubende mu Tiger Barracks.
abadisaminze batudisaminze babavuze batututte mubende nze sibifuddeeko nze nga nze nenyumiriza mu kimu tindi muki ndi musirikale netubeere mubende awo netubeere sijjukira mwezi tubeere mubende awo netubeere mubende awo olwo gavumenti ewambiddwa wetubeere mwe twalimu abasirikale ba UFM bangi nnyo wetubeera mubende omwo ngenda okulaba batandika okusunsulamu naye nakumandange gwe nabeeranga naye olwo omulala gwe nali mbeera naye baali bamuyita kamandambonabo naye kamwogere erinnya bajjamu gurupu emu ebibinja ebimu nange baali bakintaddemu transfer naye transfer simanyi wa gyekola ki gyeraga babalinyise emmotoka zirinyise neŋŋamba nti sirina gyendaga zisimbula baga ezaava baga zakwata Fort Portal nze nsigaleyo mubende wano ngenda okulira bajenga 35th battalion yeri eyagenda bali bagenze kati enesigadde wano bagituuma 35th battalion neŋŋamba nti nange wano mwensigadde ekiseera kituuka batugamba bagenda kugijjawo egenda kitigumu egenda kwegatta ku majja agagenda ku lutalo oluli engulu eri nebanda balanga akadogo tetukwagala tetulina gye tukutwala olikana kato ndi mwana muto tojja kusobola olwo kakati nali mpezeza emyaka 14 tojja kugenda lwampaka era n'okukaba kwali kungi nnyo neŋŋamba lwaki era olw'okusibasiba bankwata lwampaka banteeka ku mmotoka yali Land Rover ngenda okusiba nga ndi Fort Portal gyewaganye ogenda neŋŋamba nti ngenda okutuuka eyo banywanyi bange gye mbasanga be twali nabo n'oli gwe nabeeranga naye gye musanga ngenda okutuuka eyo baawuddemu n'oli komando nga gyali teyaliiyo oyo komando teyaliiyo ye ngenda otuuka eyo ngenda okulaba bayawula baddira abawala ne babagatta ne bakadogo nga tulina wingi gye tubeeramu kati ne bali abasirikale balaba balina wingi ete ngenda otuuka omwo ndabamu abasirikale ab'enjawulo mwali mu NRA mwali mu NRF mwali mu FUNA mwali mu FEDEM mwali mu ki nga ndaba mulimu ebibinja byanjawulo tesakifaako nga tubeera Fort Portal nga tubeereyo kyesaagala kulimba bano be bagambanga nti tebatuwanga sente twafunanga omusaala oba gwalinga musaala oba bagudanga weje gwalinga omutwalo gumu mu 10,000 mafunanga yakasente buli mwezi nenga muli eyo tuli Fort Portal mu barracks mu hot naye ffe ku myaka gyaffe era olwafunanga sente bakadogo Fort Portal mu town tugenda ku firimu twali bato era ng'abaana abato ebabeera tugenda mu bibanda kulaba firimu tuveeyo kiro ne tujja ne tukomawo nga tubeera bubeezi omwo tetulina kyetukola kulya bulina kwebaka ngenda kunyumiza ekintu okulaga nti ddala ffe twali bato abali eyo abatuuliriza abatulaba wabaawo omusirikale wa UFM owa FUNA UNRA FEDEM abali Fort Portal mu 86 mwe mujja okakasa ebigambo byange bino bakadogo wingi gye twaliko waliyo akayanja kali mu barracks eyo y'emuhoti kaliraanye olusozi naye nga bakasibako sengenge bwe bati walingayo obuwanga bw'abantu nkulayirira mu Katonda twabuzanyisanga ku myaka gye twaliko era buli wembeera ano nzijukire zijukira ekintu ekyo mwami Kiswe kyali kibi nnyo twakwatanga obuwanga bw'abantu noddira egumba oba lino lyakugulu bwe luti
ne tubiteekamu ne tutandika obbuzannyisa nga mulaba byakuzannyisa biddole tulaba ddole ku myaka gitwali naye nga twali tumanyi nti baali baki baali bantu abaali battiruumu oba baali b'amagye oba baali baki nga tukwata obuwangwa obwo ne tubuzannyisa paka abasirikale abakulu njukira afande oyo baali bamuyita Bwambale nga balaba ebintu bye tukola tebiriyo bagambwe temubikola ebyo ne babitukuŋŋaanyisa ne tuzimba akatandaalo ne tubuteekako zijukiramu Kadogo omu baali bamuyita Kipandeyi ng'ayinza okujja naga Kawanga peke yake mugusawa olwategeeza ki tubukozeseza foreign obuwanga nenga betuliko amazima gennyini nga baali bantu abaafa naye baana bato mwana muto abatalina kya Museveni pulezidenti waffe yandibadde ajjukirira bakadogo n'amanya nti ebintu bye baatukozesa byali twali myaka gyaffe gyali teginneetuuka ekintu ekyo kinkwasa ennaku mu bukulu bwange buno bwentuuse kijjukire ng'ani kyetwali tukola obuwango bw'abantu nga tubusimbya fuleni mwana n'atandika obuduumira naye twabukuŋŋaanya tubutadde ku kitandaalo ne bubeera awo tebadde tukkiriza buzannyisa eyali 86 eyali mu hot barracks nga wali Kadogo ng'essaawa eno ndaba njulira ekintu ekyo kijjukire nti kyaliwo neera bakadogo twayisibwanga bulungi kuba twabeeranga ffe kamuwinge yaffe nga tunywa amata tulya amatooke sukaali nga bamutuwa so kyali kigenderwa kibba twali sisimanyi musajja wali basirikale muyingidde obusirikale ate gavumenti ewambye ate baba kinzijira luba era samanya nti tuli basibe naye nga twali basibe kinzijira kati mu bwongo luvannyuma nnyo titwali baki twali basibe naye nga tutambula ate nga muli basibe nga mukoze kati nange awo saakitegeera nga ate ne bwe bakuwa omusaala ogambye nga mugende nga tutambula kati ngenda kubuulira bwe nkulagira nti nno ne waliwo nawonna baali batutaddawo nga batukuumira obukuumizi naye nga ffe tetukimanyi oba bali abasirikale abakulu baali bakimanyi tetumanyi ngenda okulaba bajjawo basooka kuŋŋaanya ma officers bokka ne babatujjamu ne tubuuza ofisa be bajjewo babatuttewo tetwamanya gye babatutte waayita akaseera katono tugenda okulaba abawala nabo nga babatuganyiza nga babajjeemu endisoke tugaa nti kati naffe ekiseera kyaffe ndowooza ekiva wano kirabika kikoze eki kituuse tugende tweyagala oba batutwalewa waayita akaseera katono tugenda okeera ku makya ng'emmotoka zipaakinze funga mizigo nga tusiba emigugu gyaffe batuteeka ku mmotoka tetumanyi gye tulaga zaatuvuga okujja Fort Portal zaatutwala Kaseese waaliwo detach bayitawo Lukooki ndowooza ziringa mayiro 2 okuva e Kaseese mu tawuni okutuuka e Lukooki ku luguudo lwe Fort Portal we baatuyuwa tubeerawo nga tuli bangi nnyo tugenda okulaba funga mizigo twasula olunaku lumu nga tugisiba nga tukuyimba musuuluulu nga tutambula ku railway station otugamba oba tulagawa railway station train yali ya parkinze dda nga batuteeka mu train zena bino byonna mbikubuulira nze tetufaayo mugamba gye tudda olwedde oli musirikale ndi musirikale n'abeewaffe tebamanyi gye ndi oba nafamanyi obadde musibe naye simanyi obadde musibe train we yava e Kaseese yasibira Kamwenge yatuukawo kiro tugenda okuvaamu bwe tuti nga mundu zitwetoolodde emundu zibeetolodde ayaya kachini eŋŋamba nti kiki ekigenda mu maaso tukoze ekyati
motoka nga za parkinze daawo tuzirinye ziringa ndooza mayiro 10 evuye Mwenge tugenda Kibulala mu prison obudde bwali kye obudde bugenda okukyenca ku makya nga ndaba ebigambo we tuli mu prison ngamba nti bulijjo tuli basibe natyamu tugenda otuuka eyo nga officers be batujjako bonna nga bali awo balina kifo we bali nga waliwo ne gate we bati tebabakkiriza kuvayo ku jeni tugenda otuuka eyo nga wali abasirikale abalala bayitirivu obungi nga basibe be bateeka eyo nengamba nti tuli basibe naye kitusibya sikimanyi twalwana mbu teyagenda mudandibiriza twandibadde mu kweyagala nze nga sikimanyi sikitayi mu bwongo bwange tekiriimu nze obwongo bwange bwali oli ku myaka emekaawo yali yeyo yali 86 oli ku myaka nga 14 myaka giri 14 nga bakusibye naye si yensibe eno gyendaba basiba kati ey'okubeera awo temutambula bakolaki naye nga tetukkiriza kufuluma gundi prison eyo yali nene nnyo naye nga yali kamba jagaali gagyetooloola bwe bati gakulya ennimiro tugenda kubeerawo batuwa emmere tulya buli kimu tukifuna naye era nga bakadoogo batwawula ffe batwawulanga sirikale batandika okuzimba amanyata abalala sobola okubanakola kimadaliro kuba engeri gye lyali ekkomera nga bano tebasobola kusuula mu sheros ziri owulira naye nga yeetooloddwa amagye amalala agalina emmundu bali emmundu nene nnyo ziri eyo bwe ziti babakuumye batukuumye nenze nga tetufaayo kiki ekitubeeza wano ku myaka egyo nkubuulira omwana w'emyaka 14 genda okulaba mwalimu kasooli tulimisizza engalo olimisiza engalo tukola kasooli tukuulamu omuddo ogwo kwe bayita okukoola nze nkuyise kulima nali simanyi kigambo kyakukoola tujjamu omuddo tukola ki naye ngenda okulaba embeera gye genda etambula eyo basirikale bafa tebatukkiriza kufuluma kutambula kugenda bweru kukola ki Kibulala awo ekamwe ngaawo mu prison olwo bagiyita Ryogo unit ze sobola kuwuliza kigambo Ryogo kitegeeza ki Ryogo unit Ryogo unit in fact nzijukira bulungi yali ekulira me yali Joshua Muhwezi oyo yafa waliyo afande Matovu wali afande Kasigiri naye lumu tuba tuli eyo olwo tuzeemu batutwongera okutusomesa batusomesa siyaasa tubeera mu bipindi bya siyaasa ebyo tulina bapisi batukolaki batusomesa nze mpona ntya nvaayo ntya wabaawo afande omu afande wange oyo mwagala nnyo lwakuba nti simanyi wa gyali tuba tuli eyo tulina omusomo gye twalimu ajja bajja bano nabanga wewe Kadogo simama jo nsituka kuja nengoberera fando oyo gwengoberera zenduwuza mpone komera kuba twali twakabeerawo omwezi gwali ogwo gwali gumu sisobola kujjukira mbya gyali myezi kyoba gyali myezi ki ebyali ekibulala awo bingi saagala kwogera nze gavumenti endaba kuba ku kintu kigenda waidi n'abaali ekibulala embeera yaliyo yonna mugimanyi na gwe bali kati abandaba kunabawona novaayo nze mpona nvaayo kati kyakujjayo kolaki kati ekinsijayo afando ya antwala nali namukisa nnyo antwala Kaseese
ffe tugenda okuteekerateekeranga bano emmere gye baalyanga ndowooza yali nga supplying officer. Ayagala Kadogo gwanaabeeranga naye. Mukama wange oyo nze era olwava eyo straight nga ntuuka nga siba ebintu byo gankwata ebintu byange byonna naye ate nalina biki ngenda okulaba ng'emundu enzize mu ngalo ne ŋŋamba nti mponye komera. Waliwo obuyisuzi obwo bukebbyo obwo bwaliwo ebiseera ebyo tuli mu 86 gwe njogereramu tulize Kamwenge ngenda okulaba tuzze ku train okusiba ng'endi Kasese gye baatujja nga batuleeta nga ŋŋajangu tugende naŋŋamba nkuwonyeza embeera embi ngenda kubeeranga naye wano twalinga Kasese mu wakisaawo yalina ennyumba ye n'atandika okumbulira ngamba ogenda kubeeranga nange wano ffe tugendanga okuteekera ate okunoonyeza banno bali abasigadde eri ebyokulya bijanjaalo kawunga tubiteeka mu train muno ng'obisikootinga nga bigenda paka Kamwenge boodi nga bagijjako nga babitika gundi nga bigenda eri. Olunzisa ekikonga nti mbadde musibe naye nga simanyi kye bansibira. Bababuulira lwaki babasiba? Ndowooza basiba kugamba nti obakagambe bagenda okweba bayita bamatekwa olwo tebaagala kuddira eri yali NRA eno bano be bamatekwa be babadde abakozi b'ebibi. Mpulira waliwo okwegattaawo Kayiira, mpulira waliwo okwegattaawo era ndowooza kati kwe nkugamba nti ebyo byakayiira kwaliwo okwegatta biri bwe nkugambidde nti twabeeranga emukono eri ne bantwalanga ennamugongo eno owulira ndowooza enjogerezaganya eyabeerangawo bwetyo kati ebyo sijja kulimba nze saabigendanga munnyo omanye abasirikale mubeera munda nemwe temusobola kumanya bigenda mu bakama bammwe wabweru eno kituufu mwe temusobola kubitegeera mwe musigala muli basirikale mulinda orders zokka mukole bwe muti kola bwoti nenga bakama bammwe bateesa eri mwe temusobola bitegeera kati ebbanga litubeere Kaseesaawo mukama wange yanjagala nnyo nga tutambula bulungi tugenda eno tugenda eri oluusi nga newandekaawo kati waliwo abasirikale ba 21st be babeeranga erukookyaawo nga babatatambudde nange nga ŋŋenda nembeeranga nabo walingayo empuluwujju ezaabeerangayo eyo mu lwenzooli eyo bano abasigalira bano abagezaako okutawanya gavumenti eno mukawunga tugamba empulunguse ezo ne tuzirumba omuliro ne gwaka eyo yo nkubulira bulungi gwayakanga nze nali nayo nooneka omutima mukama wange oli komando oli gwe yali yanteekamu naye nga siri wa kibinja ekyo naye ate nga banda bandi muto naye ate nga gyenkola gyekiri nga tulumba olwagiranga olwavangayo mukama agenda okudda siriiwo ng'atandika yagwe no ngenda kuzzaayo mu mbeera embi ne mwetondera mugamu naye tonzizaayo nanga embeera ogimanyi tonzizaayo naye tukola emirimu gyaffe naye nga baganda bange abali ekibulala wali embeera gye bayitamu b'ofiisa ne bana abaali wansi abaana baffe ekibulala awo nze kino kankogere nga sikwekekerere twali twakajja tutuukewo baleeta sanduuke ku coffinizi zaali sikani ezo body box zaalinga UCTU ezo biri ne bazeerera ne tubuuza coffinizi baleese zino zigenda mu baki era omwana nze mbagamba balina abaana baabwe nga bali mu UFM ne FEDEM nga bayingira olutalo tebaddanga mukolabikako kibulala baali kibulala gye baafiira emirambo gyabwe gye giri ŋŋendangayo nsanganga mukwano gwange oyo gwe twatobanga naye namugambe gumira embeera nange sirina kyakkuwulira nange omukisa gwankwata bukwasi nenkola ki ono gwe mwali naye gwe twali naye eno gwe twatujjanga naye awo era nze nja kuyita ffe twalinga batujju
Omusanga eyo. Twalinga batujju bennyini nze nkubulira mazima. Twali tutugumbulanga butugumbuzi. Nga muwangayo ku kasente. Ngoye talina n'omuleetera obugoye n'enkola kye ne mugana naye tofaayo kasita nze gye ndi otegedde. Nambuuza nti naye wagenda keeka ne mugamba sigendangako ka. Era mbalenda kubuuza nti olwo nga wali oseekeeka. Olwo tuyingidde tuli mu 87. Olutalo lwaggwa. N'abamu basibe. Bamu basibe bali Kibulala mu prison. Bempulira bamatekwa. Be bayitanga bamatekwa. Olwo babasomesezza abasomye siyaasa engeri y'okubasomesa engeri y'okubazza mu bantu kubakola ki naye kati nga nebuuza aba UFM ne FEDEM okujjako ng'ogyeko bali aba NRA abaali abasirikale b'obote kubanga bonna baali bagattiddwa wamu abo be baali basaana okusomesebwa okuteeka mu mbeera eyo kituufu naye si UFM si FEDEM. Wamwe mwali ku kigendererwa kye twali ku kigendererwa kye kimu kati olengera gwe batugatta ne bali be twalwanyisanga ate ne tubeera wamu bwetu tebe twakubanga naye osanga mmwe mu nsiko eno tebaba wa siyaasa bulungi ng'NRA bwe yawa abantu baayo siyaasa. Kituufu. Wakati gwe wulire ennyingira gye wayingira n'otandika emirimu. Nibo libaalinanga ba PC abaabayisanga mu siyaasa. Emisomo gyalinga eno eri tegyalingayo. Ekyo kyo nzikiriziganya nakyo. Naye baasomesebwa era ne baddizibwa mu training abalala kati wakati awo mu 87 olwo bagenda baddira bakadoogera wali babakuŋŋaanyaamu. Era ekibulala bakadoogo babajjamu. Babajjamu babawa transfer babaleeta ebbombo. Gwokyali ku kiri? Nze nkyali ku kiri olinafuuka n'ennamba nfunye kuba era nalindi eyo mukama wange ng'ajja nga ndeetera akapapula ngamba ennamba yo giino. Oyingidde olwo ki? Olwo nga bambwa nkakasiza nti kakati nze ndi mwaki? Oli mu NRA. Namba yo yino bweti ne bweti. Mukama nga twongera nga tutambula. Kakati ekasese eyo nvayo nti alumu mba mperekedde nzintutte emmere ekibulala. Afande Matuvu nga nti gwe toddayo. Ani agamba? Afande Matuvu yali admin. Nangamba nti bakadoogo bonna babaagala bombo. Emuga nti kati ebintu byange bye naleseeyo ekasese mbikoze ntya. Wanimpadde afaana omukisa n'enzirayo wa? N'enzirayo kasese n'engenda mbinona. Nangamba nti kale genda ono n'ebintu eneezayo kasese n'engamba mukama wange ne mugamba afande aŋŋambye bombo bakadoogo bonna gye bakola ki? Gye baagala. Olwo tuli mu 87. Tuvuddeyo nkomyewo babimpadde sibye ekibintu yange bampadde emmotoka. Olinye paka bombo. Nyingidde paka bombo. Gwanoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School ekyungu mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Christian school, that school.